Yavudde Mecca. Okay, tugende maso. Tash beti katsoke kazibwe kapo. Now kazibwe kapo yavudde Mecca. Swabo yojukira yasira mukaya yavani yesi. Najayo ne nyimba ze ku YouTube. Msajja musiramu nnyo. Allah tayagala bakuba ngoma era za disco. Awulit. Okay. So bwamala okusiramuka yagenzeko Mecca. So twamwaniriza ku airport okutunnyonnyola biki bye yayize Mecca olugendo lwabadde lutya. Okay. N'obunywevu eddiini kati agikutta atya. Yes, ananywerera mu busiraamu oba naayugayuganga omulangira Suna. And he had a lot to say. Abasiraamu bamusanyukiddeko nno. Kabako bonna babaddeyo. Okay. So let's show you this before we engage John Black later on. All right. Sukari aveno nene wapo wakaka. Ate sukari wa kulia. Kakati alituwaje okulia saba yakirize. Mashallah taala Allah kusaba nange ompe nange nchaliku nange komugenye uwo. Allahu akbar. Nabali awo saba na watu labasaba. Emeka walungi kubanga nsi ya Katonda yateekako emikisa gyonna. Era wali enyumba gye beetoola gye bayita Kaaba. Enyumba eya Katonda eyazimbibwa nga ya Katonda. Bintu bingi byobogenza okulambula ebikufuula haji. Togenda bugenzi n'ogamba ng'abantu abateekako endala boosi n'ekkanzu bagamba nti haji gundi. Haji mikolo na mizizo gye mmaliriza era n'enkomawo nga ndi haji. Oyongeddeko bweyongeza erinnya limu erya haji amala gasigadde geggo. Kazibwe kapo. Lwaki siragiisa? Anti gwe gasigadde geggo eryayisa siryetuuma lyange eryatuumwa taata wange. Okomyewo okyasobola okuddayo okuyimbira amabaala? Amabaala ge galiwa? Ogamanya amabaala ebifo ebibeeramu omwenge ebisanyukibwamu. Kye nagambye nti omuntu kisinziira nsi kimwoli. Hotero nyingi nga z'abahaji ozimanyi? Nzimanyi. Ndaba osabayo n'ebyokunywa ne babibawo ebyebitamiiza. Naye mu Katonda tosaliranga muntu musango, Katonda yekka yamanya emirimu gyo. Okugikuwandiikako oba okugaana. Erinnya lya Isa tebalimayi basinga kumanya Kazibwe Kapo. Naye obusiraamu tebunneetaagisa bugamba bantu. Ekizibu kye mulina abantu kulowooza nti abantu be balamuzi b'obusiraamu oba ab'eddiini gye tukkiriza. Eddiini ya Katonda era yalamula abantu. Tewaliwo nsonga eŋŋambisa muntu nti omusiraamu nzuuno nziza. Akuba sisala bisolo tebajja kunnyima okutta ente. Hijja kukkiriza. Naye omuntu yenna emyaka gy'alimu asobola obutasetolinga. Bwe tulabangayo bantu ba myaka 8, 75 batambula n'ampaanyi mu kkooti. Ng'atambula n'empaanyi mu kkooti agenda atambula nazo bwe bakayanira ettaka. Kitegeeza omuntu kuba mutima n'ogamba nti otanize okuyimba down. Okuyimba si gwe mulimu omubi gwokka. Abantu bangi nnyo be mutabuuza nga haji ng'alina ne banka y'obwannannyini. Kati bo ku ssente z'alibanga temuboogerako nnyo kubalumba nnyo. Abantu bangi beewola mu mabanka. Ebintu bingi bisinziira nsi kimwoli okusobola okituukiriza. Kitegedde bulungi bino osaba busabi Katonda n'ogamba mpa obulunga mu mulimu gw'enkola. Emirimu gyonna gusobola okufuuka omubi kusinziira enkola gy'ogukolamu. Bantu bangi basuubuzi bamwanyi nga mizaani awagikayo evviivi. Kakati ate naye aba mubi mu ngeri. Naye omulimu gwonna osobola ogwonoona olw'enkolayo oba ogulongoosa olw'enneeyisa n'enkola gy'ogukola. Abaana munkakasiza nti mumanyi platinum weri muli bakabe. Yeah, thank you. Ani asose? Kakati bannange. Manyi bagamba
all comments waggulu ndaba abaana boogedde naye naye bana bakulisa omalonda mulonda bwe ndaba wanasoosa okwogera amazima omukyalo ono bamuyita Nurushi Shina Narukenge tuweyo ne ku musajja Jackson omayo n'ekisa kingi Nurushi ampadde omanyi yasoose waliwo gwe bayita Dean Favor Habi aŋambye lukuli then takoze explanation yo yes kati Nurushi Shina Narukenge agambye Lukuli Road near Teletubbies Primary School wow nono sempa naye agambye